Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo nyamuko omulamu oko ekyali voltage gamba masanyalaze genyini bulunaku olwokuna ssaawa emu yakawungeza okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro gwe yakatwegattako nkwaniriza nyongera okulamusaako Brooke Williams Kikomeko webale nnyo okubanga ate ogenda maaso n'okubanga olaba Kapapula Umar webale nnyo okubanga olaba Julius Hill katulabira Erwemiyaga Sembabule Nasuna Tahia webale nnyo okubanga olaba Kalyango Musa Muteesasira webale nnyo naawe kugenda maaso n'okubanga ate olaba tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga nze Mumbejja Luwedderirya n'okubanga ntambula naawe mwami Musiri David kuva mu kibiina ki NUP oba National Unity Platform era ng'ono yatwala amatendekero munnange yamaze dde okubanga atwegatako mu studios olunaku olwaleero mwami Mayanja Robert okuva mu People's Front for Freedom naye waali nnyo okunokosa mwami Sendagire Muhammad okuva mu kibiina ki NRM oba giyite National Resistance Movement naye waali nnyo ensaawa yaffe soose tugiwunzise tukoonyeeko ku nsonga ez'enjawulo mwami Sendagire atusigira ekifaananyi NRM nga bweyimiridde essaawa zino weewaawakkiriza ekyababaka okufuna emiliyoni 10 nagala kiri oke bwe kiba nga kyakuyamba eggwanga lyattu Uganda naye njagala mpulireko okuva eri mwami David Musiri enkambi eya NUP kiki ekigenda maaso nalabye olaba ababaka be mwawadde ensalesale wannaku 30 bagubale ng'omwezi omulamba either beetonde oba sinakindi bagobebwe butereevu mu kibiina ababaka nno bano ennamba esukka mu 5 naye njayo tubuulira okuva mu nkambi nga bweyimiridde. Kusooka tuli mu kadde ka byabufuzi constitutionally omwaka guno ogusembayo nga tuyingira mu byobufuzi omubaka yenna aweebwa bbeetu okusala eddiiro obw'okuva mu kibiina ekirala okugenda mu kibiina ekirala ogutali musango kubanga wetuba nga tuli mu nkola eya multi-party dispensation abantu bakkirizibwa okulowooza nga bwe balaba nti oyinza okuba nga obadde mu kibiina ng'ekibiina kibadde kikkiriza mu okugeza nga kirina ideology nga gwe togikkiririzaamu osobola either ogenda okugunjaawo ekyo ekibiina ideology gy'okkirizaamu gye kinaatambulira oba okwegatta ku balala bwe mulina endowooza emu kyamukisa mubi nti olumu saagala nnyo nze ng'omuntu kulamentinga era siri nnyo omuntu wa bigambo bingi ebiseera ebisinga nze njagala nnyo action oba to walk the talk than just talking
nti kyamukisa mubi nti ne constitution eya National Unity Platform yalemererwa okubeera gazetted. Of course their petition is around it. Twandibadde nga kati olwayo tetuli wano nga tugenda kudiscussinga ku nteekateeka na constitution eri yatuleeta mu 2021 kubanga olwaliro twandibadde tweteeseteese bulungi era omwayiza n'okulowooza kubanga Secretary General yavuddeyo n'alambulula ensonga nga bweri tetugenda kukozesa nkola ndala, tugenda kukozesa nkola eki kubanga constitution yaffe tukyali ku constitution yenkadde erambika etya mu kuteekateeka ekyemanyi ekisinga obukulu salesale ajja kuba mu kugaba kaadi. Waliwo I think wadde nga waliwo supreme law of the country which is the Constitution of Uganda naye waliwo ne supreme law eya nature. For example, for people reaching a consensus it's a democratic practice nti abantu okutuula wano ne tugamba nti Mayanja ne Musiri bakkiriziganyiza ku kino kya buntu era eyo nkola y'amaanyi nnyo nnungi nnyo mu demokrasiya. So ebyo ebintu ebimu bigenda kubeerawo kubanga kati tweteekateeka omwezi ogujja tugenda kubanga tugenda mu NEC. Nzaali wano ndi mu NEC, so tugenda kuba tugenda mu NEC ekole resolutions. Resolutions ze zijja okubanga zeeyongerayo. Tusuubira nti after NEC tujja kubeera ne delegates conference. From there abateekeddwa communicatinga ki wa naddi bajja kuba bavaayo kubanga ate ogwo omulimu gwa sekamwa wa kibiina oba Secretary General owanaba wakola ki wamwetaagisa naye nga ffe abagenda okuvuganya tweteeseteese bulungi. Era President yavuddeyo ng'agamba mugende kuki ku ground. His Excellency Robert Kyagulanyi yagambye tugende ku ground. Ensonga ya kaadi ezeeyogerwako nnyo nga kigambibwa waliwo abatunda kaadi mu kibiina kya NUP. Sooka obuulire eggwanga kino kiri kitya kubanga abakulu bagamba nti kaadi tetundibwa si ya ssente. Okuggyako ng'oli ayina omanyi ndoza mu lulimi lw'amateeka gye tukyogerera ne tugamba whoever alleges must prove. Bintu bingi nnyo abantu munange nkugambye nti ekyoka njagala okutegeeza abantu nti tuli mu abnormal times. Embeera gye tulimu si mbeera ya bulijjo. Bintu bingi bajja kujja babyogere era that should be treated as an allegation oba ebigambo bya mbumbumbu. Kubanga nange ayogera wano nabadde mu sales nga baŋŋamba aggravated robbery. Kitiisa waliwo abankubidde amasimu abalonzi emakindi baafeyintinze. Abamu bafunye pressure bakadde bange ababadde balindiridde okunnonda nga bagamba kaweddemu. Kati kitegeeza nti okuggyako mwannyinaze nga waliwo avuddeyo n'alumika omuntu kubanga n'oli okugamba nti ekibiina kitunda kaadi kiyinza n'okuba nga si kibiina bwe kiba nga gye kiri nga muntu nga is an individual naye nga n'ekyo tosobola kiteekawo kubanga tewaliwa yali avuddeyo. President avuddeyo ebbanga ddene n'agamba gwe wooba olina obukakafu nga waliwo yakuguza kaadi leeta obukakafu obukube ku mmeeza. So whoever alleges must prove. As simple as that. We must be very concise and precise about it. So abo tujja kuba treating era njagala kubagambamu abatulaba olaba ali eyo ng'ayogera ebyambumbu oyo atusibako matugambuzi kutuliisango. Bwe mbadde mbuuza Mwami Sendagire mubuuziza ku kibiina kye ku ndooli teziriyo n'alambulula embeera nga bw'eyimiridde mu kibiina kye. Mu kibiina kyo ekya NUP waliyo endooliito zonna? Nze ndowooza era is common sense nti naffe nga bwe tuli wano ku pano wano tuyinza okuba nga tuyina bintu bingi bye tutakkiriziganyaamu. Ono mugadde wange Mayanja nkugambye ne Norman
aliyo nomani yatutendeka notuti wajogera byaki ku TV anyway mbadde ntegeeza naye kati ye nomani ali ku kirala Mayanja ali ku kirala nange ndi NUP National Unity Platform. Okay. Mutambulira mu ggwanga erimu democracy. Tutambula nga tewali democracy. Tokigaba kya democracy. Naye tegeeza nti singa olabano n'abafumbirwagana Bible egamba nti wenzija n'enkufuna tubeera tufuuse omuntu omu naye naffe tusobola obutakwatagana. Nange rumu waliwo lwekinsukkako nembanga nga nze mwennyini nina engeri gyeseekwasaganya zekka nga nina okugulu nako kuyinza okuwakanya. Kiba kitegeeza nti kyebolaba nti Abaganda baali bagezi nnyo ne bagamba nti abooluganda bita bikoonagana naye tebyatika. The constant is butaatika but okukoonagana is normal and olito mu bibiina is very very normal. Era watabaawo ndolito tewabeera progress. Bibatwala mu maaso bibazza mabega. Ye question entuufu. Ebyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Wateekeddwa okubaawo abaawukana ku mugendo tusobole okutambula. The progress is there. Tugenda mu maaso. Kyobalaba nti His Excellency yavuddeyo. Ate twagala kumwebaza His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi. Nti wabairawo abantu abakoze ensobi abawa akadde. Baba wadde banga ya mwezi mulamba kuno kuliko Dr. Abed Bwanika omubaka wa Kimanya Kabonera mubaka Michael Kakembo Entebbe Municipality Dr. Twaha Kagabo mubaka wa Bukoto South Honorable Joyce Bagala Ntwatwa mubaka omukyalo wa Mityana District mubaka Kazibwe Bashir wa Kawempe South Jimmy Rwanga Honorable Wanjeru Municipality bano bagamba nti enneeyisa yaabwe ekontana n'ekibiina bekikkiririzaamu babawadde ensaleesale ya nnaku 30 naye nga bo Dr. Abed Bwanika agamba ye talabawo omusango gwonna gwe yakola okusinziira ku ebyo bye babagambye. Anti yembadde era ngamba nti twebaza National Unity Platform n'olukiiko olufuzi olusobola okulengerera ewala. Bano si gwe mulundi ogusooka ndowooza ffenna tukkiriziganya okubanga bagambibwako beetereeze. Era njagala okutegeeza nti bano bagambiddwako enfunda nnyingi paka we bateeseewo ekibiina we kiteeseewo sale nti nkuwadde omwezi gumu w'otajja kwenyonyolako nakulaga lwaki weeyisa mu mpisa eyo. Kiba kitegeeza omwezi we guggwako oba ozze oba tozze kitegeeza tokyali memba wa kibiina. Bageza bakubuuza. Yesebo. Bannange tuve mu kya omanyi waliwo omusajja bali bamutahitira. Yali wa Nazi Party. Nga kyayogera eggwanga ensi yonna erina lyakyayagala kitambulireko. Yayagala kwefuula the god of the nation. Kakati oyagala kujja ku Makindye West. Abantu be Makindye be bagenda okusalawo okukuteeka mu position eyo. Bayinza okuba aba FDC, bayinza okuba aba DP, bayinza okuba aba UPC, naye be basazeewo okwagala kwabwe. Ngera bagenda okusalawo Sendagira ajje kuba Lord Mayor. Si kituufu Bwami Kyagulanyi kugezaako kukaka babaka kubateeka mu mbeera nti nno we mutajja kwetonda kati singa bajja ne beetonda aba NRM ne basinga. Bwami Kyagulanyi kyayagala ogezaako okuteekawo kyekino ekyali ekyayidi aminda anti baagala kumanya bonna okusirikanga bannange kambabuulire Mwami Sendagire. Yes. Baagala kumanya bano bakyali ba NUP bwe basiba NUP mu constituencies gye bava babasimbeko abantu bafuna abantu abagenda okuteekera okutalina kukirangirira yo webange ewulira kubanga for example njagala kutuye mubaka nga Mwami Kagabo yevayo point n'agamba nti nno nze wa PLU yagamba alinze kuzaayo nopu teyeetaaga kulangirira kubanga buli weyeerangirira ebanga ekunamya okulaga obwerere bwayo. Nkubuulira amazima singa Mwami Kyagulanyi kino sikyogera mu mutima mubi kubanga amazima nze ndi politician kino nkyogera gyera ne mama yange alina ekigambo kyatera okwogera ekya Uganda ey'enkya. Fe abalivinga Uganda ey'enkya era whatever we say we speak it out because of the Uganda that we want. Mwami Kyagulanyi ekintu kyagezaako okuzimba ne muganda woyo mukwano gwe yabadde naye mwami what is his name oyo we utambala
Mwanga Kibumbi was not pesa yali tajja kudda mu kalulu kali akawedde. Yali tajja kudda mu kalulu kampuni ekyo Libya natera kino njagala kyogere ku TV. Okusinziira ku Mwami Kyagulanyi kyazimba. Kyekiri UPC kye yazimba erira ne Lamu region. Nti Lamu region Obote ng'ovudde ku kya trade yakikwata n'agizimba nga ekigendererwa kyabadde kukubeera nga it's national. Kati Mwami Kyagulanyi takyali ku national mbu ayagala kujja kusimanya President Museveni. No. Ye kyayagala dominance ya central. Nti naye munaaba temutakomyewo nga kiri n'etteeka lyekimenya. Kira kino ne wanaaba takomyewo. Omuntu ekyenkugamba nti NUP esinga abeere ng'akyalinayo abantu bajjamu akasente okufuna ekyo kibi. Njagala okubuukiza abantu abali ku opposition line. Nti Sendagire singa nali njagala kubeera opposition. Nalifunya pati oba oli awo erina ekigendererwa ekituufu. Naye ekibiina ekirina ekigendererwa ekyokwebeezaawo teyibangako na kigendererwa kyakujjako President Museveni. Erina kigendererwa kyakusigala nga erwaninga kye bayita democracy. Lilian Kankuulire nze nali mu NRM ne bamuuza ku kya Dr. Kizza Besigye. Nga nze nawe okujja kwa Dr. Kizza Besigye mu FDC bino nabyogera 2015-14. Nga nawe okujja kwa Dr. Kizza Besigye kwali kwa kuteekawo stamp ya democracy Uganda kusigala ng'erabika nga democratic state. Mwami Sendagire badde nsaba tuwuliziganye ngenda kubanku wakazingala naye katuleke Mwami Museveni. Naye oli munnabyabufuzi tolina kukkiriza nnyo Kyagulanyi kkiriza mu bantu babe Makindi West be bagenda okuteeka Parliament. Ekisinza okuneewuunyisa nze ndowooza Mwami Mayanja mmanyi nti ekisooka mba mmanyi obudde bwange kyova olaba mpuliriza nnyo abalala nga baba badde obudde bwange ate nabadde ndowooza nti agenda kumpa information. Ekyenjawulo mbadde simanyi nti Mwami Sendagire yazze ku pano kuno mu biti bibiri. Ekisooka nti mwamuyisenga meeya addako Lord Meeya addako ng'anoonya akalulu w'NRM ng'ate ye mwogezi w'abajeemu wanga byabadde apalapalanya wano atunyumiza obugero bwa Wakayima ne wangu nga tuli ku birala atunyumya ku kagero ka Wambuzi. So nze sifunyeemu ibona abadde mpuliriza nnyo kati ekyamakindi sibanyiwe kijidde obadde struggling okunoonyaamu mbadde struggle kibona bampuliriza nnyo ate Mwami Mayanja natamunyambako kubanga bwe basobola naye kamuyambe waliwo gye tuyita Multi-Party and Organization Act ebimu code of conduct. If you operate as a party then mwina rules ze musetinga ti bw'oba weeyizizza kino oba omenye kino era si kiri gwe gy'oli kwejjeereza musango. Nze sisobola kugamba nti kooti empise nti anze ŋŋambe nti aninayo Mwami Sendagire agenda kundifendinga kubanga empisa nyingi tetusuubira nti zimenyaki amateeka. Okugeza kyamukisa mubi nti ye munnange agenda mu local government naye nze kanjogere ategeera ebya parliament legislation nti mu mateeka g'ekibiina we kinnonda nti gwe shadow minister oba kale katugambe nti gwe commissioner ekituuse ekirala nekigamba nti okusinza bwobadde tukugjeeyo kati katuteekeyo gundi nze mba sikyalina olwo maanyi gasigala mu kifo kye bakoze eki nti musajja mukulu ono ani Omugalatiya nti twakuwa ministry gwe shadow government gwe shadow minister wa agriculture nti naye okusinza kuwabadde we tukuwummuzaamu nti nze nina okubeera ate munaye era Basendagire era tebakikola kati nowana akiraze nti osobola okuwa omuntu ekifo n'okimuggyako Mwami Museveni ne banne abafaanana nga Sendagire ne bagamba gwe tufaayo gwe bisigalawo tebalina kye bagenda kukukola. So ekyo nakyo kitegeerekeka naye nze ndowooza nti tutandise bulungi njagala kwebaza kibiina okuwa omuntu chance okwedifendinga. Oba oli awo omuntu asobola okubeera awo otamanya sayidi ye omanyi nti oba olaba Abaganda nze n'Abaganda bano bagezi nnyo bagamba nti tusalanga gwakawala nga tonawuliriza gwakalenzi akawala akazere kawaaba
Lilian atuuse n'asooka agamba musajja kyankoze bino funayo obudde owulirize omulenzi yagamba ki kyekyavuddeko emberebezi nyinza okuba nga ndi mutuufu oba nyinza okuba nga ndi mukyamu bonna bonna bano tewaliwo ate ayali yeegaanye nti talina kaadi nga nti si flaga bearer w'NUP bonna bonna n'olwaleero wano otwogerera bakyali ba flaga bearer b'NUP. Waliwo abaasala abaagala okwegatta ku NUP Honorable Fortunate Nantongo kyotereeyo ne Honorable omulala nabo baagala kuba nga beegatta ku kibiina ki NUP naye ngenda sooka nkomyekaawo katono nnyo nsooka empulireko okuva ewa Mwami Mayanja. Mwami Mayanja, ensonga gye tuliko tutunulira n'enteekateeka y'ebibiina byabufuzi. NUP ekubulidde kigenda mu maaso, NRM ekubulidde, Democratic Party bategeka National Delegates Conference mu mwezi ogwokutaano. FDC najja nankumi bo bakyali awo mu ngeri bwetyo. Waliwo abakyali mu kusala eddiiro bano bava eno bano bava eno bano badde eri. Naye nga embeera atmosphere bweri katusooke tutunulireko wano mu Buganda. Entambuza y'emirimu mu bibiina ebyobufuzi ekyali ku kkuba eggolokofu ekyali bakyatambulira ku muzinzo ogwo gwaleetesa multi-party system wano mu ggwanga lyattu Uganda. Ebibiina by'ebyobufuzi bw'oba oyagala okubibuuza ekibuuzo ekyo bikuwe ansa sooka otegeere byakomawo bitya bikolera mu mbeera ki. Era nze bwe wasindikidde omulamwa gwe tulina okubaganyako ebirowoozo olwaleero nentaganjula bwe nadde ntandika submission yange nagambye nti electoral commission gye tulina okutunuulira ennyo kubanga yetrigalinga motion of our multi-party engagements. Njagala leero ojjukire nti electoral commission yeyina obuvunaanyizibwa ye nampala w'ebibiina by'ebyobufuzi muki yatambulirako ebibiina ye nampala yekalabaalaba w'entambula y'ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda. Musiri akugambye nti balina dilema nti bo ng'ekibiina baatuula ne bagamba yadde twakuwa constitution eno naye oluvannyuma bwe tugenze mu field ne tubaako bye twekenneenya kati twagala kutambulira mweno kitutebanga ki electoral commission erina nsonga ki abantu tutudde ne tugamba nti okuva na leero tetukyaddamu kulya mbizi era ne tukiteeka mu buwandiike ne tuteekako n'emikono nti fe okuva na leero boonalabanga bambadde zino ekkooti eza bbulu tetuddamu kulya ki twegaanye obusezi. Electoral commission omulimu gwayo gwa kutunulira constitution eyo bwebanga terimu bikontanana na national constitution kubanga waliwo principle egamba nti amateeka gonna agakolebwa oba mulina ekibiina kyammwe Lilian mulina ekibiina kyemwemobilizingira mu kola zi birthday party bwe mwekolera constitution amateeka ge mwekoledde tegalina kukontana na ga mother constitution. So electoral commission erina ekintu kimu kyokka kutunulira bano kye baleese kukikompeyalinga ne constitution ya Uganda bwe mubanga temuli mu kikontana confirminga baleke bagende mu field ba monitoring okusinziira ku constitution eno. Kati bw'oba otunudde conflict yavaako rapture mu FDC, it was a constitutional interpretation and who was supposed to be the primary interpreter of those constitution? Electoral commission. Electoral commission ekozesa endagiro ekyabadde atugamba kyagambye ku Besigye nti bagiteekawo eringanga scarecrow gwe bwogirengera olowooza ekola but in reality on a number of occasions tugidisprove nze nina n'okukkiriza nga nkujjamu allegation mu Kaluka 2016 nti electoral commission results zeebala netaalinga ne declaringa za parliamentary level, district level na council level system presidential data bwava mu districts za Uganda abamu compiling abalala. Electoral commission ekola declaration.
So politics atambula atya mu bibiina by'ebyobufuzi mu Buganda olw'ensonga nti kubanga ozoninze out to the region of Buganda. Buganda is a volatile constituency. Oba gye bayita swing state mu bwe tugenda mu politics wa America nti teri predictable. Okay. Ebadde ne NRM ebbanga ddene. Naye ate nga buli opposition formation etandikwawo era etandika muki? Etandikira mu Buganda. FDC abamu gye balowoozanga nti pate y'abakiga naye era lutusizaayo ziva wano mu Buganda. And so is any other political party. Ne UPC teyatandikira Lango. Nayo yatandikira wano. Ntegerekese. So okutuusa nga regulator oba supervisor wa political organization zino ng'alekeddeawo okubongootera ku mulimu ng'alekeddeawo okuzannya ebyobufuzi ebyekisirusiru because the electoral commission is giving us a raw deal ekola petty because look at this issue constitution of constitution that book is not even 100 pages. Ochitegedde but abasajja bayombedde constitution bagenze makoto la constitution. The question we must be asking ourselves as political actors, as Ugandans, electoral commission evayo dokutu ensonga lwaki teta constitution y'abasajja because ffe tuyombera kutuligestaling basobola okubaako nebye beekwaza naye bano bali mu existence. Now can you imagine the sabotage eri deliberate, eri engineered by the electoral commission to sabotage the national unity platform. Because kati tubasaba structures, tubasaba a democratic system, you're coming up with flag bearers. But the basis must be that constitution. For travelanga mu FDC, twanga tugenda mu Kalulu. Okay? Nga neke tula. Ne taskinga electoral commission which was independent by large and far. Electoral commission nevyayo ne guidelines ngezija mu constitution ya FDC guidelines ezo neziyisibwa NEC neziryoka zijja muki mu practice era obuzibu bwa FDC this time around it was when NEC bwe yagalira electoral commission ebbali nedegunjawo guidelines nga teziri premised mu constitution ya FDC fe abatamira omwenge gwe bayita constitution twali tetukyasobola kutuulamu ebyo bibozibozi era nowanda obuuziza mutomanyi kigenda maaso eyo batte mu muti kwe baali batudde. Okay? Because singa electoral commission olabe Kenya balina electoral commission and boundary something naye olaba nti on a day-to-day business babeerawo okutunulira ebina by'ebyobufuzi where a political party is getting out of its scope, a red flag is raised. Yes. Electoral commission yali evuddeyo okutubuulira wa chairman wa NRM gye yajja obuyinza okukyusa ssemateeka wa NRM okubanga yappointinga secretary general. Did you realize secretary general wa NRM in the past bamukubangako akalulu mu delegates conference yaabwe then all of a sudden twajja awo nga Mama Mbabazi ajjirira because Mama Mbabazi had proved to be a very powerful secretary general. Era ono kyatamanyi nti okalulu from 2016 NRM yategootanyizibwa mu primary lwa nsonga tebalina register. Secretary general bwe yali chairman nga awambye ekibiina ayagala kukola nga ye bwayagala nenakwata register n'agenda naye waka temwabisomako mawulire nga babuuza Nina Mbabazi register ye NRM. So 2016 NRM went to primaries nga talina register yali temanyi bamemba baayo. I can even say tebaali ba SPC me balonda President Museveni okwera flag bearer we NRM 2016. Yes, kati bazze era naga nti kati beetegese nnyo bakoze register ne batugaba balina abalonzi bameka balina abantu ababeegaseko bameka. So far kati balina million kumpi abiri. And don't you think singa tubadde ne electoral commission eri assertive? Not electoral commission tenna. Yandibadde tubuze ebibuzo ku data oyo. Nete sobola lwa nsonga nti ubosi
bwe yagenda mu National Population Census data gwe yajja nayo NRM nemufuulawo era ne Electoral Commission gwetambulirako kubanga figure za NRM ne za Electoral Commission zifaanagana. The question is how. Tudde ku kibuuzo kiri kyenkuweereza. Bw'otunuulira Buganda performance y'ekibiina ki NRM mu kalulu akawedde yasereba. Ne tubanga NUP kakati yekutte omumuli. Ebyobufuzi engeri gye bizannyibwamu wano especially kati nga buganda nti Buganda yeringa entabiro y'ebyobufuzi wetandikira ne wetambulira ate nga we wasinze okubeera abantu abalinga aba withdrawing mu kalulu kitegeeza kikiranga ki nga bwe nakugambye nti Buganda ye bakiyita batya Uganda ye bakery weba bakingira ebyobufuzi bya Uganda lwansonga nti state etuddewa mu Buganda awalala egendayo bugenzi ne state etudde muki mu Uganda kati mu Buganda kati ensonga zonna eziva mu neisa ya state abasoko zero zaako baba abantu ba Buganda government bebegenda kuleeta omusolo omupya ngabe Karamoja tebannagulowoozaako n'ab'ekisolo ab'e Buganda babeera baguulidde dda waliwo President Museveni yagaa nti agenda leeta omusolo agala kulagira Uganda Revenue Authority egende mu nnimiro ebale ebikata bya lumonde ebale embuzi n'ente for purposes of taxation abaasooka okuyomba baali b'e Buganda gyoli be balunda ennyo oba tegedde so ebyobufuzi bwe bitwo bijja okutambula naye ndowooza tutuuse mu kuddamu ekibuuzo kyo tutuuse okwebuuza nti lwaki abantu bawagira NRM mu Buganda lwaki abantu bawagira NUP mu Buganda lwaki abantu bawagira PFF mu Buganda nze in my own opinion ndowooza nti ensonga yokka ekyaleetedde abantu okwekwenyesa ne National Resistance Movement nsonga ya security lwaki nti NRM government over a period of time tekya respecting amateeka kati tuli mu state ya jango era ono musiri akugambye gwoba oyagala okufuna endagamuntu gove wano ogende ku kigeeti awo ekyannira nga tolina ayakuyambyeko oyinza okutambula paka Yesu lwalidda. That is the state of affair. That is how NRM is running this country. Sendagiro oyinza oyita musiringi. That's exactly what I'm defining. Naye nti ebintu ebyo birina okubeera. Nsaba tuwuliziganye. Yes, no. okujjewo honorable Nyambaako yes nga system zafa n'olumbe ne balwabya waliwo yagenze okufuna national ID sente eyo mungulire sente njikoliko report sendagire mu Uganda mwobeera naffe mwe tubeera mu kibuga mwobeera naffe mwe tubeera only nti fe tugezaako okubeera honest with reality. Mwami Mayanja. Bweyagala ebintu ebimu biraba ng'oyambadde gaalubindi oba olumu ng'ozibirizaako eriiso erimu. Nga tokyagenda maaso ku nsonga ya Buganda. Yes. NUP yagambye nti eyagala kumakinga Buganda a no-go zone for NRM ne Mwami Museveni. Yes. Lilian. Kino kisoboka. Kisoboka era nze kankubulireko. Nze ninamu issues ne National Inter Platform. Yes. Because fe we twabeerera ab'ettabu President Museveni yali alina ebintu byatacyakolera Kampala ng'abeereyo simanyaho bamaground si naye kati Kampala stronghold yaffe President Museveni atambula abongoota President Museveni akeera ekkololo n'asala keeke bw'avaayo mukyala we naye najja n'ayita abalokole ne basaba bwe bavaayo mutabani we naggala enguudo n'adduka mu nguudo zaffe ebyo tebyaliwo some 10 years back tebibaddeewo nga Museveni abeera Kisolo abeera Hoima naye mukyala Lilian ngamaliriza movement y'abantu ne behavior y'abantu wabeerawo ekigireese
Musirya Nyambia tukidefinize bulungi. Omuntu bwagenze omukyalo we NRM gwe bagamba mu 2016 nti gala wakaduuka ako nabalabanga nga baba mu katale ebutabika. Tugenda ku division ku meeting z'emyoga batambula emyezi 3 nga batambula buli lunaku. Emyoga ne gigwa mu ngeri ya Chuck Norris. Ne babambaza ekikapu ekya Parish Development Model. Ne babagamba nti tugenda kuleeta sente ku muluka zitwigalinge enterprises mwegobeko obwavu. Omuluka nakugamba nti njagala tutunulira omuluka modo mutungu ina abantu emitwalo kumpi 35. You get me? Baguereza sente meka? Baguereza sente meka? Ne ate government yemu eyagala okujja abantu mu bwavu yakute milioni 10. Nezuwa individual MP ku nsonga etategerekese era ne kifuuka kya nsonyi teriyo na mwetefutefu kyogerako sendagirewo kimubuziza abadde anoonye kubo mabega wa studio nga tayagala byogerako. Therefore ebyo bireetedde abantu okukkiriza nti NRM has run out of ideas tekyalina direction era nsanyukidde omulamwa omukyala akola ku office ya chairman waabwe kankitandike bwenti omukyala atuuzizza bannamawulire ndowooza era yafumbye emmere kuba mufumbi mulungi tategeka mukolo kutali mmere kuba amanyi eggwanga we balituusiza omuntu okulya kamera akawoma olina genda ku office ya chairman wa NRM naye aga nti muve ku bya protest vote tugumire ku President Museveni akyagendako statement eyo subjectinga to critical analysis. It is an admission nti NRM ekkiriza nti byonna biganya wabula tusigazaawo ekintu kimu kyokka President Museveni ng'omuntu natikati campaign slogan egamba social economic transformation money yane mie campaign slogan egamba securing our future money yane mie. Now where do you expect people to go? Settle for the best. Your campaign slogan. What is best? Uliriza omanyi bagezi bazanya ebigambo soko deyo securing your future settling for the best. Where is the accountability? Wabadewo yatova ku main byebimu balya piraawo ne bakuta ne bayiiya nenga bayiyiza abayala abali stranded. So as long as the ruling party has failed on its expectations eri banna Uganda, they will always move. Naye nze kugambe n'abaliyo nono sendagiri nja mwegezaamu kubanga ne mbikonde musobole ne sendagiri ali mwe NRM for survival baba muwulirize nnyo ayina wayogera n'omutunuulira mama nagamba nanti era ekikulu President Museveni nga yeerabidde nti President Museveni ye NRM ye President Museveni kati ajja wano natuga President Museveni mulungi ne NRM eyinamu ebizibu ekya corruption kyewekangabirizako sendagire naawe okimanyi okay naawe okimanyi nti bwe tuba tugenda okusasula okufuna government service it is not a walk in the park. Neyanziza mwami Mayanja mwami sendagire oli mu NRM for survival tusoke tujjewo ekibuzo kya mwami Mayanja kyagala omanyi yuzi nina show gye naliko wano mwami vya ninagamba nti tuli yakoza kigambo ki abambi byeyeyo mu NRM naye namugirayo constitution epa amaanyi gakasire sendagire okubaako byenjogera nambyogera nga muna Uganda protest vote tulina obuzibu ng'eggwanga ate tulina obuzibu bunene nnyo ng'ekibiina kya NRM okusookera ddala ekibiina kya NRM kigaanye okuvaayo okulaga abantu nti kibiina si gavumenti nti kibiina si gavumenti abantu bangi nnyo kati kankwa ekyokulabirako mu Buganda Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo y'omu ku nsonga ennene nnyo lwaki NRA yasobola okutwala Uganda era ensonga tuli mu bukulembeze abantu baffe abeeruweero ze gyenva nze ndi mulya nnaka era banziika tweyanze ontegee nti abantu baffe abeeruweero mwami Mayanja muzzukulu wa Mukaajanga toyinza kumanya bameka bajjajjanga abaafa gwe toyinza kumanya naye abantu bange abeeruweero oyinza okusanga nga balina expectations ze batalabye mu myaka 38 kyekiri kyetabaddengezaako okunnyonnyola oba oliaba mulimpa obudde n'ekijjayo bulungi wakati w'abaalwana n'olutalo lwaliwo 1986
ne NRM kasese ndakiri mama jagenda okwesimbira ku 2026 waliwo enjawulo nawadenda bamwami kya mugezezaako kwawula ekibiina ne gavumenti yonna wane state kakati NRM ebintu ebimu abantu abamu balaba nti bino ebibiri byebimu bino ebibiri bikola kyeki kigezaako okuleeta ate ne president Museveni akoze relaxation nti NRM ng'ekibiina it attached itself nga tattoo ku gavumenti Kati chairman w'ekibiina ekyo ye mukulembeze w'eggwanga nekiva wakati ne wabeerawo gap wakati wa NRM ng'ekibiina n'abantu n'endowooza zaabwe kati NRM neba nga kyereeta abantu bano kyebalina okutambulirako naye nga tewuliriza abantu ki kye bagamba kakati ate opposition neekozesa omukisa ogwo wakati wa gap eno NRM gyetakozeseza kuwuliriza abantu opposition neekozesa omukisa ogwo okubeera nga ejjayo ekifaananyi ekya justice ng'ejjayo ekifaananyi kya equity ng'ejjayo ekifaananyi kya transparency kati ng'ekyogerako bwogezi naye nga naye tebawa agenda ku kiki egenda kukola kati bannayuganda n'okusingira ddala Buganda ne babeera nga bali mu position lwaki Buganda nga NRM lwaki tubadde so much affected kubanga Buganda as a region teri mu Baganda bukka Buganda as a region, it is a center evaamu abantu from different regions. Ne bajja wano. Kakati nga abantu bave ewaabwe nga bawulira amaziga na biwoobe. Neno gye bazze okufuna eddembe. Okay? Nga bali mu kunyigirizibwa nga n'obwavu bungi nnyo. Kakati no wensanga nga emboozi gye basobola okunyumya tekwatagana. Mwami Sendagiri. Yes. Bwe twogera ku nsonga eyo ensonga ya Buganda nsaba njikugyeko ko katono nnyo NRM erimu factions ez'enjawulo oba erimu ebiwayi ebyenjawulo kakati abamu ne bavaamu ate mu biwayi ebyo ne bakolawo PLU kati tulina enteekateeka za mukyala Namyalo kwegamba buli omu yeebuuza NRM eri ki ekituufu bingi nnyo ebigenda mu maaso kiriwo ekituufu kiriwo ekirekebwa omulonzi atwala kiriwo aleka kiriwa bwe tuba tulwana nga tuli mu lutalo mayanja yatera okuleeta emboozi eno oba onaayise eno oba onaayise eno oba onaayise wabula final destination yetugatta wabula kyenjagala President Museveni asigale nga agenda kakati toba ku main eyali campaign ONC yagitandika ddi toba ku main yagitandika ddi after elections nga twakava mu kulonda kwa 2021 yes standby generation yajjadi standby generator yajjadi after tova ku main after ngabi koteka tingamba yes the generator yali standby generator mukulembeze wa atwale senator PLU n'abagamba muddeyo mu NRM bana babiri bali bekolaga bali ba contradictinzeko yes bali be contradictinzeko General Hozi azze avole ekibiina ki NRM mbuziza bana babiri waliwo aba NRM abali other side bana babiri ONC ne PLU bali ba contradictinzeko yes the answer is yes they have ever contradicted themselves kubanga nze ngakasinse nagire mamadi omanira kila government no priority number 1 inakwera Uganda kubanga we wakubaddenga day to day politics ali wone bibine ebiriwo tujja byogerako naye ate sustainability yabyo after 20 years erichi so goli wa NRM chi NRM is NRM National Resistance Movement PLU chi no, I want to bring Patriotic League of Uganda abantu abasinga okuva mu 2016 olwokubanga waliwo akasente kangi abantu abasinga batandika okugunjangawo embeera oba olyawo ng'embeera eyo teri necessarily kutunulira Uganda biro kasese ndagire ngwamaliza byogera wabulanga abamu batandise ofuna oluseke nyamunyamu owa president we Kaguta Museveni let me explain this kubanga byagala kunyonyo yes sir kakati NRM nga NRM it's a key party era ekitebe kyaffe kiri wali eri olowooza tebatunulidde bukulembeze nti tebutambuza bulungi mirimu kunjawo ebisinde oyagala nkunyonyole ompadde omukisa nnyonyole eggwanga wakati wali n'ebisatu nti NRM ng'ekibiina kya National Resistance Movement structure yakyo atukulira oba yalibadde prime minister waffe bamuyita secretary general yatutwala administratively ontega kyenkugamba mukyala Namyalo aba mu ONC Office of the National Chairman yes aina agendas ziyali alina okutambulirako nga ye
PLU wa NRM wa NRM wa NRM yes. kubanga it's a party okay PLU ONC is not a party okay PLU Patriotic League of Uganda yagunjawo buki yagunjibwa bugunjibwa ngegendereddwamu ki yagunjibwa bugunjibwa kakati ebigendererwa bya PLU twabirekera banna Uganda okusalawo naye ate bali mu PLU ba NRM ondetedde kunnyonnyola no mwami Sendagire I'm explaining to you okay PLU abantu bangi nnyo abakirimu abava okuva wa mwami Amama Mbabazi neno bali mu PLU abantu bangi nnyo abakirimu Kasolo yes. Minister Kasolo ngambye abamu wa NRM ngambye abamu baveeri PLU abantu bangi abakirimu nga basobola era nga kiri open kubanga nakugamba to criticize NRM kikirizibwa mu constitution kati PLU okuvayo ne criticizing ebintu ebimu ebitanyuma mu governance okay kikirizibwa pa the NRM constitution abuza banna Uganda kunnyonnyola kubanga nkuwa line ampuliriza ategedde kigambo PLU kyeki ONC kyeki NRM is the National Resistance Movement kasese ndagire mama dimwentula kati ekiri unfortunate kyekino one ba members abali mu bino byonna abali mu PLU abali mu ONC olwokubanga ebiseera ebisinga batunulidde kulya nziramu olwokubanga ebiseera ebisinga batunulidde kulya not even mere members ojja kwesanga nga bakuba ne Sendagiro wa NRM no badde nga ayogera nsonga ojja kwesanga nga bakuba Sendagiro wa NRM kubanga NRM ezimbiddwa ng'eringa ekibokisi ekitaliiko gwe kiwagira NRM teyeewagira kino nkyogera nkugambye NRM kino tebakulimba wolaba nga President Kaguta Museveni avudde n'akwata flag nagiwa wati n'agamba nti wadde Sendagire tolowooza nti abali emabegaawo n'abakuba engalo nti baba baagala nnyo Sendagire ndi abantu batandika okudivertinga obutalaba Uganda where it must be Sendagire alina ideas ki Sendagire ayinza kutwala wa Uganda wabula ne batandika kutunulira muzeeyi yazze agenda kutulekera ki okay that is disastrous kibi nnyo ONC okukuba wa NRM nolwakwanenga agenda kwesimbawo kaganizo omanyi bameka aba NRM ddala mwebyo byoyogedde bebasimbyewo bebagala okuteekawo mbakuba Sendagire mama nze basobolazi nze basobola wane Kampala wano bwe bigenda mu maaso bwebiti NRM eragawa kati bulira advantage eriwo because million ezine 19 advantage eriwo katono nnyo million 19 zemutegeezeza zemuyina ezironda zinagenda zitya okulonda nga waliwo bino ebitannaba kubanga biwunzikibwa NRM eringa erimu faction eringa erimu NRM zezenjalo nja kusigala nga ndi wa NRM bino nga mbikugambye byengenda okugamba mwami Mayanja oli musajja oli mwami agenda okugira enakawa njagala okukakasa nti aba position si be balonda abantu mu Buganda abalonda abantu mu Buganda ba NRM surprising katula abantu tuli wano mu Uganda tuli abantu tuli wano mu Kampala mu constituency emwe yeka Wempe North wetubanga NRM twabala milioni 2 yes twagala meka emitwala 2 fete tumanyi oleka kugamba wekijjanga abalonzi abalonda mwami Nalukoola nga tebalonda Nambi nga bamulondera ku lunana kiregeeza ba NRM be balonda mwami Lukwago okujja kuba Lord Mayor era kiregeeza ba NRM be bagenda okufrustratinga Sendagire Muhammad olwokubanga ndi wa NRM kiregeeza ba NRM be bagenda okulonda ono oba okulonda oli protest vote nga balina ensonga katika kikubulire by the way abantu bangi nnyo abagenda for example ku rallies is opposition naye njagala okukakasa ku percentage of 10 8% rather 6% or 5% kwaba abantu ababeerawo twabalonzi abantu abalonda surprisingly baba bakibiina kya NRM National Resistance Movement be bagenda ne balondamu oli opposition be bagenda ne balondamu ono eno ne basigala nga baagala atamuwadde gwatalonda. Anyway, tukooneko ku protest. So the thing is because the word politics and parties mukyala Namyala agamba set of the best. Actually mukyala Lilian katono nnyo lwakadde nenda kujewo mukyala Namyala agamba set of the best. NUP agamba tugenda mu protest vote oba tugenda mu kalulu akokuwa katsokoleke Lilian tubeere analytical wano. NUP so far right now egoba ki kubanga nze mbadde ndowooza kubanga kankubulire politics ow'okutwala obukulembeze bw'eggwanga bulina kutambulira ku regional. NRM lwaki nkugamba nti it's doing its best kubanga kati ffe mu Buganda already we have well positioned ourselves. President Kaguta Museveni ng'ovudde ku bino ebya campaigns lwaki abantu baali muwadde omulundi guno kubanga President Museveni vis-a-vis ku myaka gy'alina agezaako nnyo nga waasobola at least eggwanga okulijja mu dduli bwe liri
and take ku level at least okubeera ng'omuntu alina yakasente mu nyumba ye okuwakanya kwa NUP eyagala kusigala nga econsolidating itself kino NUP kyeyagala okuleeta kyekiri FDC kyali ekozeeko kiri ekya bakitanga batya mwami ekya FDC mu 2016 ati bwe waliwo FDC but the thing is kyenyagala okuweza kukuleetera nti whatever NUP is driving it's not driving to remove President Kaguta Museveni but because it's the leading opposition party it will drive itself in a car promising abagirimu nti tugenda so ngakasiresenegere mama dize nja kusigala nga ngamba ng'eggwanga liri mu crisis tuli mu decay ng'eggwanga eri abannauganda bo bennyini okufeiringanga okufuna reasoning ku bakulembeze be bagenda okulonda wabula ne bakkiriza okutambulizibwanga mu kandolindoli w'abannabyabufuzi bwe baba drivinga to a promised Uganda that is not even there. So sikibi mwamina mchana namyala okuvaayo n'agamba nti wakiko President Museveni gwe walabye eki ye mwana webalenya mwami Sendagire mwami Musiri kalulu kakuwakanya kaina kyekakyusa kasa okuja mwami Musiri era opposition mukwate bulungi abawe nani kande ka mwami Musiri mwami Sendagire kyekibuuzo ekisembayo era osibule n'abatulabe nakulalira nga sinagenda ku kibuuzo mwami Sendagire azijjukiza abadde zijja kuyita oba nkuyite ku palapala azijjukiza omusajja omu bamuyita Tamale Mirundi n'Echuli olumu baalinga ensaawa enfu nti essaawa enfu wetuuka mu ssaawa zeyafiiramu oba yafiira mu ssaawa 6 ebantuufu weziwera omukaaga bwe pa ngaawe yafiira naye bakomenkerera bubi so mwami Sendagire si mu bubi kubanga nze ono muganda wange mbadde mubbirako bubbizi nti sajja baalimu tebamwagalangako tebali mwagaliza era tebali mwagala waba wakusalawo ali ne Bayibuli era ekyogerako egamba obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga badde musaba nga tuli wano tukozese studio yaffe eno okumusaba akwate obwanguwa akere ku kitebe ekavule ajje tumuyingiza ekibiina olwakadde mwami Musiri tugende ku kibuuzo otherwise bali ndowooza benkubuliddeko bombi omanyi gye bali anyway katugende kikulu nnyo katuwe mwami Musiri akadde asibule kikulu nnyo nti tugenda mu kalulu ka protest vote ekoze results mu mawanga mangi era nkimanyidde ddala nti 226 tugenda kufuna results. By the way, protest is not done when they are casting votes. A protest vote can happen if the trigger comes up. Singa wabeerawo emmandu so people can start the protest vote right away. Okay. So tuyina essuubi ly'amaanyi era abantu b'e Makindye tujja. Okay. Bozi n'akatalekeka omukulu abadde kyobola mbadde nkiyita okupalapalanya abadde ayina gundi definitions nyingi zalekayo Piero use kibiina. It's just a pressure group. It's an analogy that is understandable like nga bwe twalinga mu Jobless Brotherhood. It's something si kintu kiri awo nti kya tabu nnyo baana obwana obwegezesa tekiri nawo. You can't compare the Jobless Brotherhood ne Piero Nsonga. Mbadde ngamba mulinnya just kumulaga title nti kigwa mu bisero bandiyise pressure group. Naye ate bo kyenkugambye nti bwana obuyigiriza nti abantu aba Jobless Brotherhood baba balwana olutalo oluwakanya bano baba bavuga gogolo kunyumerwa mbeera bwebeera buseerezi. Okay, neyazege mwami Musiri mwami Mayanja tuwunzike show yaffe olunaku lwaleero. Okusooka byonna muto wange Sendagire njagala ogende okole research. Ni mu mawanga agalina communist ideologies where babeera ne party emu ngeri yebuna wonna. And of course Genesis omanyi Sendagire we naalemu atasomanga historical
foundation ya NRM. The attempt was to create ekifanagananga Communist Party ya China, ekibadde kyagala ofanagananga party bagita bate India, Mahatma Gandhi gye yatandika India. It was one party. Naye mu multi-party dispensation abawagizi tebaba ba member. Toddawo kwe confusing abo bemulaba NRM no. Omuntu gwe bayita member we NRM yo ya subscribing to the ideology, to the methodology, to amanyi objective n'ebirala. Bano bolaba bawuliriza program esinza okubawoomera ne balonda NUP tebafuuka be NUP. Ewe bwe bajja enkya kubanga lwaki balonda bwe batyo ojja kusanga wali balonze Kyagulanyi. Wano ne balonda Mayanja atali wa NUP. Abalonzi baffe oba bannayuganda batunulira biva mu bannabyabufuzi ne balonda. Gwe bw'ogamba nti ogenda kuba Ssekiwalingira future. Enkya n'okuba nalukola emiga egifaanana bwe gityo. Awo enkya tojja basangayo bajja kulonda akuvuganya. Ntegerekese. Naye nga maliriza bannange mmwe bwe twenkana emyaka tutandike mpola mpola okubaganya ebirowoozo ku lwa Uganda nga tetutaddeemu malala ga bibiina byabufuzi mwe tuva. Sendagire ogezaako olumu era kyovulawo nagambye nti opalapalanya ekibi tukiyita kibi. National Resistance Movement omwava constitution ya Uganda eya insulatinga amagye gaffe obutabeera mu partisan politics era ne bawa justifications fena ne tukkiriziganya okubanga ate ye hobnobbinga n'ekintu kye bayita PLU ekya commander in chief nekisigala nga mwe abeeyita abannakibiina nga musobola otuula nabo ne muga nti akikulyembera ye commander in chief ye CDF Chani cha Muhoozi yafuuka ddi owe NRM ekyo temutukinyonyolanga because it is not automatic. It is not automatic nti Mayanja olw'okuba ndi wa PFF ne be walabanga abasatu benzadde bonna bagenda kuba ba PFF. Osanga we banaakulira ensi zijja kuba ne ideologies eziri superior and better basubscribing eyo. Jaberi Bidandisa linanyini PPPP mutabani we Bebekulu ate yali birala. So it is not automatic nti olw'okuba Museveni azaala Muhoozi wa NRM. Naye nze kyenjagala mukanye nti bwe tugamba nti kino kibi kibeere kibi across amagye mugajje mu byobufuzi. Uganda esigale ng'etambula. Democracy bazimba muzimba ajja kukula. Bino squabbles eziri mu political parties zaffe nabyo biri healthy when you are building a democracy. Neyanzege abagenyi bange ab'olunaku olwaleero wano sigenda kubanga nsukkawo comments njagala kubeebaza Nasuna Tahia we balinyo kubanga olaba Brook Williams Kikomeko egambye nti almost 90% of returning officers come from one region. N'agamba nti Buganda region is no longer a swing region, now it is red region. It's not a swing region, it's not a red region. Wow. Bwato bwategeezezza naye nga mwebale nnyo mwenna abali baffe abalungi wano sigenda kubanga nsukkawo njagala kubeebaza mwebale kulaba mwebale kusharinga gwategedde gwalabye vidiyo eno osobola okuba nga ogisharingirako ne munna tetusobola okubanga tutambule wamu. Njagala kwebaza tiimu gye nkoze naye omukulu Jeremiah Mukiibi omwami Muko Senold Anthony bwe tukola sheeno okulaba nti ebeera kyeri. Njagala kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala olw'ebyo bye mukola n'omulimu gw'ettendo gwe mukoze olunaku olwaleero. Njagala kubaagaliza ekiro ekirungi tusisinkana omulundi ogujja tusibe obuwangwa n'ennono ku ssaawa 2 ez'okumakya. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.